bamutemye engalo omutwe wano munagona ne bagwasa naye abazaala tuli bubi naye omulaba muto waddako n'oli mwenyini mukulu waabwe naye muto munafu wa boda bamuse ne batugambye bamugye bapeke bamuleeta ne bamugire n'obwesiteeti ne piki ne bagitwala ne wa boda bannaffe mbagamba ebigambo bino ng'ovuza omuntu ng'owulira omwekengedde wakutwala nga tomanyiiwo tomuvuga ne waba kuwadde ssente zonna z'owulira z'oyagala tomuvuga. Omutuuze ono abadde w'ekapeke naye tuvumirira ebikolwa bino eby'abavubuka abatayagala kukola era twongera okukubiriza abavubuka benyigire nnyo mu mirimu bakole kubanga ssente eyo ey'ekibi ssente ey'okuyiwa omusaayi tenyuma bulungi. Nibasuula eri saizi nto omukazi muto ababoda nabo bali Munna bizinesi tumbula bizinesi yo ng'olanga naffe wano ku Wonders Just ku ssente ntono ddala olw'ofuna obukadde n'obukadde wa bakasitoma. Mulimu ki gw'okola bw'olanga naffe tojja kwejjusa nkiddamu tojja kwejjusa okumanya ebisingawo tukubireko nooti 755 57 44 18. Wonders Just okuyamba guba mutima. Ekikangabwa kibutikidde abatuuze ku kyalo Makati mu Gombola ina Kisonga mu disitulikiti y'e Mukono oluvannyuma lw'abatuuze okugwa ku mulambo gw'omuvubuka nga gweyanjadde mu kitaba ky'Omusaayi ku ttale emabbali w'ekkubo ng'omutwe gutemeddetemeddwa nga n'engalo bazikutuddeko. Kiteeberezebwa okuba ng'ono abadde muvuzi wa bodaboda ng'oluvannyuma amannya ge gategerekese nga ye Ssekabira Frank ow'emyaka 16 ng'ono abadde abeera ku kyalo Kapeke mu Gombola y'e Nama mu disitulikiti y'e Mukono. Kino kiwaliriza abatuuze okutemya ku poliisi y'e Seeta Nazigo n'abakulembeze b'ekyalo wamu n'abatuuze okujja okulaba ogubadde. Kigambibwa nti omulambo gusangiddwa mu essimu gye bakubiddeko abantu be era bwe batuuse mu kifo kino gibadde miryanga myereere. Oluvannyuma kitegerekese nti omuvubuka ono abadde ayiga bwa makanika wabula ng'atera okubyanzaamu nga bwe kimanyiddwa mu mulimu gwa bodaboda. Kigambibwa nti ono yalabiddwako ku ssaawa 2 ez'ekiro ng'ali n'abasajja 2 bamusaba okubatwalako mu kitundu ekimanyiddwa nga Nangwa wabula banne beewuunyiza ate okubeera nga bamutidde mu kitundu ekiyitibwa Makati. Ye nannyini piki eyabbiddwa annyonnyodde engeri omuvubuka gye bamunoonyezzaamu mu budde bw'ekiro. Frank bamutidde ku pikipiki namba UFX 418L ng'oluvannyuma poliisi omulambo egututte mu ddwaliro e Mulago n'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso. Olaba ofoto labwe kisanyi kibadde kitambula n'efoto la soli. naye omulaba muto waddako n'oli mwenyini mukulu waabwe naye muto. Amanya ge togamanyi mama w'omwana omwana oyo n'amanya ge omufu wali mama ni ya sekandi sekandi Frank Junior
Yes. Jali tanajiweza. Aberawa. Jibalete jinawera ndo zwada jiweza. Aberawa kati. Tuliye no makata. Abataberawa. Tuliye no makata. Kapeke. Iye bamutemyo bijami kapeke kuyenya ndo bamuzura mu nsiko. Barara. Nama. Gombolo ya nama. Waji mama. Kapeke charo. Gombolo ya nama. Dene gombolola nama Mukono. Bamutemye nnyo. Wanawa. Bamutemye engalo. Omutwe wano. Munagona ne bagwasa. Bamutemye nnyo. Wanawa. Bamutemye engalo. Omutwe wano. Munagona ne bagwasa. Naye abazaala tuli bubi. Abazaala abaana tuli bubi. Era maama we waali tetumanyi. Tuli bubi. Ndi wa boda era munafu wa boda bamuse ne batugambye bamugye bapeke bamuleta ne bamugire no estate ne piki ne bagitwala ne wa boda bannaffe mbagambe ebigambo bino govuza omuntu ng'owulira omwekengedde wakutwala nga tomanyiwo tomuvuga ne waba kuwadde ssente zonna z'owulira z'oyagala tomuvuga munnaffe bamuse bubi mu ntiisa ey'amaanyi. Omulambo gw'okulabyeko? Omulambo ngulabyeko bamutemye bubi nnyo n'ekituli ne kijja ne kirabika mu mutwe mulungi engalo zonna bazitemye bazikutudde ebigambo by'ababoda bannaffe. Nibasuula eri saizi nto mukazi muto ababoda nabo batika tebamanyi tebatikire kale tetwawuliddeko sawulidde nze oba embwa twebaka eriyo batowulira no batowulira kubuuza bamukuta amatayo abaganako balayika bamulese sanga 8 ate sanga nedda kubanga mamiyaga embwa zaaboggodde gwe embwa zaaboggodde naffe joni yakedde omukikola ki avuga piki omanyi ayita wano agenda ngajja agamba mbuzo simanyi omusajja bangi
oba tusobola kuwulira yalaajanye kuba guno omukono asisigama nti yabadde akwata wamutema yabadde alabika akola watiboda alongo jjuko likyali mutuuze w'ekapeke naye kitalo nnyo kitalo ddala kuviibwako omwana waffe omuto abadde emyaka nga 21 omwana oyo abadde avuga bodaboda ng'agivugira ku siteegi y'ekapeke naye abasajja abo bazze ng'omu alina bbaaga ng'omulala talina ne n'abafunawo bamusanze ali akakomando ke n'amala okukalya bulungi nnyo n'asimbula piki ne bagenda piki n'etuuka n'esika ne bapaakinga ewa mama vani okumpi ne kantini maama we waakolera kuba maama we akolerangaawo we yanywedde amafuta n'ava ku piki n'ayambuka waggulu akima amafuta bo yabalese batudde ku piki najja n'ateekamu amafuta n'abambusa bo bamugaye tugenda Nangwa ndoze batuuse Nangwa namuga twongerereyo ddala tujja kwongeramu ki sente ne bamuleeta ne bamuttira eyo bamutidde eno mu esiteeti y'eno Makata naye kyenkubiriza ababooda olaba omuntu gweweekengedde omutima gwe gwekengedde tomutwala muleke kuba ezo saawa okuleeta eno mu nsiko eno kiba kya bulabe nnyo ifumu guno obutemu ffenna tuli mu kutya kubanga omwana oyo yagenze essaawa 2 n'avuga abantu abo babadde babiri okuva ku siteegi yaffe wetukolera era nga nze difensi waabwe naye zabadde ziwera ssaawa nga 4 n'enfuna essimu okuva eri banange ne baŋŋamba nti munnaffe bamunoonya talabika naye olwokuba nti nsulako wala ne siteegi yaffe nkedde ku makya bukeezi n'enjija ku siteegi ngenza okutuuka ng'ekituufu ng'omwana yabuze ne tumunoonya okutuusa tufunye akasimu ne batugamba bamutidde eno Makata naye ffenna tuli mu kutya kubanga tetumanyi kikigenda mu maaso n'abantu kyabagenda bakola ekintu kino ekiti so tetumanyi kiki ekiyinza kuzzaako amanya n'eddoboozi nze Kiseka Yusufu defense wa stage bodaboda Kapeke kati we bagenze tetwategedde oba barazeewo oba barazeewo kuba kati ffe batulaze ti bali bayerekedde mu bitundu by'Enangwa naffe kwe kutambula ne tugenda twasuze tunoonya omwana n'atubula dukedde kunoonya kyenkoze ku makya nisooka nengenda ku poliisi n'endipooti nga tugenda kibuga ekizindaalo tugisanze mu kkubo omwana bamutemuledde Makata embeera bwezityo bwe zatambudde bwezityo tukomekerezeza nga bino byetulaba erinnya lyange nze Mayumba John Mary nze kyamaani w'ekyalo ky'e Nakoosi ku makya g'olunaku olwali tufunye essimu okuva eri abatuuze baffe nga batutegeeza nti wano okuliraana ewa Dr. Kibuuka mu esiteeti waliwo omuntu asuuliddwawo nga yatemuddwa twekuŋŋaanyizza nga bavunaanyizibwa ku byokwerinda mu kitundu kino okuli Osi Weseta Nazigo Giso naffe bakyamaani ob'e Nakoosi n'owa Makata era netutandikirawo okukuba amasimu tumanya ki ekibaddewo paka lwe tukizudde nti omutuuze ono abadde w'e Kapeke naye tuvumirira ebikolwa bino eby'abavubuka abatayagala kukola tebaagala kukola baagala kufuna byakagwirawo kibi nnyo era twongera okukubiriza abavubuka benyigire nnyo mu mirimu bakole kubanga sente eyo ey'ekibi sente ey'okuyiwa omusaayi tenyuma bulungi awo no twagala okusaasira abafamire y'omugenzi ono bambi abadde mwana muto nnyo ntegeddeko amannya nti Sekandi Franka abadde abeera Kapeke abadde emyaka nga 21 kibi nnyo ddala awo twongera n'okukubiriza bannaffe ababooda omuntu gw'otategeera tomuvuga naddala obudde obw'ekiro kubanga embeera abantu baffe eddiini yabagwamu n'okukubiriza abantu badde eri Katonda tudde eri Katonda kubanga omuntu alimu eddiini tasobola kukola bikolwa bifaanagana bwe biti tosobola kumvuga kunjija Kapeke omuntu wala eri seeta wasangana wali nga bakujja wano bakujja wali kukola mayinja wamu Vamos
Tulafotola bwe kisanyi kibadde kitambula nakyo tulasula. Gwaddako n'oli mwenyini mukulu waabwe naye muto. Munna bizinesi tumbula bizinesi yo ng'olanga naffe wano ku Wonders Just ku ssente ntono ddala olw'ofuna obukadde n'obukadde bwa bakasitoma. Mulimu ki gw'okola duulanga naffe tojja kwejjusa nkiddamu tojja kwejjusa okumanya ebisingawo tukubireko nooti 755 57 44 18. Wonders Just okuyamba guba mutima.